naddala baganda baffe Abanyankole n'Abanyarwanda nga baba babalimbalimba bwe munalonda Kyagulanyi n'afuuka pulezidenti agenda kubagoba. Si bw'abadde bagamba kambuuze bannange ye Museveni nga tetwamugoba yalowooza tetumumanyi nga buli omu amugobaganyiza nga yeesimbyewo ne kuteesa singa guteekerako amaloboozi ge bye bamwogereranga eyo ebiseera ebyo. Museveni ne tumusembeza. Oyo Museveni yasulanga mu nnyumba ya jjajjange Yosefu Walakira wano e Bubuule. Oyo Museveni jjajjange yali musajja mugundiivu, yali musajja mugagga. Kinkoze bingi Kasirye Gwanga taliiwa wano yanduwadde obujulizi n'ennyumba ya kitango gikuba gimalawo kubanga yali asuzanga abayeekera ba Museveni ba Kasirye Gwanga n'abalala okutuuka okulaba ng'omusajja omutemu oyo ate kati anoonya obulamu bwa muzzukulu wa Walakira. Ensi eno erimu ebyeneena. Nenjagala okubategeeza Katonda teyeebaka. Katonda bino ebintu byonna bikoze ng'ayagala alageko Museveni ng'akyali mulamu, amulage nti si ye Katonda. Kuba ffe tetuli b'amaanyi, tetulina buyinza bungi, naye Katonda ali waggulu oyo ali naffe mikwano gyange. Katonda ali naffe. Yensonga lwaki ono omusajja yali atiisatiisa abantu mwe mwamaanyi ati nno abanamutwala bulibeera buvubuka nga mmwe mwakimanya. Kakati kambabuulire mikwano gyange akalulu kamwe k'amaanyi. Akalulu ako ke kagenda okuwa eddembe lyo. Akalulu ako ke kagenda okwongeza omusaala gw'abo abasirikale. Ate akalulu ako kabateeke mu mateeka. Abo abasirikale obalaba, tobalaba nga babakuba tiyagasi, tobalaba nga beefuula bakambwe, nabo baliyala. Yes, nabo enjala ebaluma. Era abo abasirikale obalaba, ze nzize nga mbagamba nti nabo basibe era nabo tubalwanirira. Tetulwana nabo wabula tulwanirira bo. Twagala kwongeza musaala gwabwe, twagala bakyala baabwe bajanjabwe bulungi baleme kufa nga bazaala, n'abaana baabwe nabo basobole okusomera amasomero amalungi. So nga munfudde pulezidenti nakyogerako era njagala kyoddamu kitaanya leero nti ng'oggyeko okwongeza omusaala gw'abasawo n'abasomesa n'embeera mwe bakolera, omusaala gw'abo abasirikale tugenda gwongeza. Naye olumala ogwongeza tugenda bateekako amateeka amakakali. Gwe mukibi okuddamu okusanga nga bakozesa ensobi okuba abantu nga tebalina musango. Bino ebikolobero mugenda bikola, bino ebikolobero mubikola byonna byonna. Ne mumanyi bulungi, kirungi temuli baana bato, mumanyi bulungi nnyo ti nno guno omulembe gwe tulimu gwa digito, buli kimu kiri recorded. Ekyo nga maze okibagamba mikwano gyange, njagala kufundikira naye nga sinafundikira, njagala mu butongole okubasaba okumpa obwesige okunnonda mbeere pulezidenti wammwe mu maaso g'eggya. Olunaku lwa leero ziri ennaku z'omwezi 31. Olunaku lwa leero omwaka guno we guggwa. Manyi nti Museveni agenda kwogerako eri abantu be ng'agenda n'omwaka gwe. Nja kwogerako eri eggwanga nga tutandika omwaka omupya mu Uganda empya olunaku lw'enkya. Naye njagala okubasaba mikwano gyange, guno gwe kusaba kwange nga tufundikira omwaka guno. Njagala okubasuubiza nti bwe munannonda okubeera pulezidenti wammwe, obuyinza tebugenda kunfuula muntu mulala. Bwe munannonda ngenda kuba mujja kuba mulonze muweereza so si boosi. Ngenda kubeera pulezidenti anaawuliriza, anaawa ekitiibwa amateeka, agenda okuwa ekitiibwa mwe abantu bye mugamba ababaka. Bwe munaagamba Kayemba nti twagala
ebbeeyi y'emmwanyi erinye twagala muzeewo cooperative n'ebirala nzaani abawakanya bakama bange manyi bulungi nti temugenda kwetaaga kumugamba kuzaawo komo ku bisanja kyenjagala obbasuubiza nti kyetusookerako okuzaawo ekkomo ku bisanja tewali pulezidenti agenda kufuga bisanja bisukka 2 Museveni yenna kyemalira agenda okusembayo mu Uganda wano tugenda kuzaawo ekkomo ku myaka obuzibu bwetulina olwaleero ate nga Museveni yeyagamba tiwaliwo emyaka gy'otuukako obwongo ne butandika okuseerera emyaka egyo Museveni yagyogera emyaka egyo Museveni yagiyisa dda yensonga lwaki nze ndaba buli kyakola aba aseerera so musajja mukulu tumuyambe awummule baganda bange akalulu kammwe kekagenda okubawa eddembe kalulu kammwe kekagenda okuseddagala mu malwaliro kekagenda okuddaabulula amasomero n'okuzimba amapya akalulu kammwe baganda bange kekagenda okuteekawo Uganda empya nandibadde na bingi nnyo byenjogera naye njagala obbasaba ku lunaku lwa 14 tubuzayo enaku 13 muveeyo mu bungi mulonde ne bw'oba n'omulwadde oba omukadde gw'omanyi nkusaba omukwatirire abaana ba bodaboda guno omulimu gwammwe muveeyo mukunga abantu balonde mubunye buno obubaka bw'otuuka okulonda togenda kulaba linnya Bobi Wine ogenda kulaba erinnya Kyagulanyi Sentamu Robert yenza nno Kyagulanyi yennyini owalaali akabonero kagenda kubeera ki akabonero manvuuli akabonero ambuleera olaba ambuleera musaka ki olaba ambuleera musaka yini enambuleera kwengenda okubeera Kayemba Solo kwagenda okubeera Dr. Ndiwalana kwagenda okubeera Nanyondo kwagenda okubeera Kayira Nyenje kwagenda okubeera Banamasaka kwa banabeera Kiyaga Irale kwa nabeera Kyali Kirumira kwa nabeera Florence Namanja kwa lwaki munjogeza bingi naye bannange munzikirize mbebaze abantu b'ebukomansimbi mwebale bannange munjagadde mumpadde eminyonyi mumpadde amatooke ate wano bankubye n'akaama nti bandetedde n'ebirala mwebale nnyo bannange kutwagala mwebale kutuwa amaanyi yemmwe mutuwa amaanyi bannange bwe mumala okulonda temuvaawo musigaleewo mwekolemu omulimu mukuuma akalulu kaffe ekyokukola mukimanyi temunjogeza bingi mwekolemu omulimu bamaama muveeyo mulonde bataata muveeyo mulonde mukikole ku lw'abaana mukikole ku lw'abaganda baffe be basse mukikole ku lw'ettaka lyaffe lye babbye mukikole ku lw'ensi empya gye twenyumirizaamu ffenna kati neesunza okukomawo wano nga pulezidenti wa Uganda omupya baziika basudde mumanyi gye wanaafuuka nga fuuse pulezidenti kansirike banayimba balenyo mwe baleegala mukama abampeera omukisa
Bannayuganda bange, Abannayuganda mwenna gye muli, munzikirize mbagaliza omwaka omupya omulungi, omwaka omupya ogujjudde obuwanguzi. Mwebale nnyo, mwebalire ddala, kati ndowooza ne bwentima. Okay. Omulungi ali ku Sama Uganda page. Omulungi ali ku Sama Uganda page. Ebyo bye bibadde ebigambo bya President Robert Kyagulanyi Ssentamu. Wano we tubadde e Bukoma Nsimbi. Nyabo. Ule nongo ye Masaka. Ule nongo ye Masaka. Sabula. 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 Bana be Masaka mubategeera oba mubabulamu. Wulira. Wulira nyanya. Abaana be Masaka bamikisinga basimikisinga. Wulira mix. Sabula kwe. Sabula Semanda. Okay. Tushali Bukoma Nsimbi tuvaawo. Bana bakuba mix. Ojiwulira. Labajeti ya hala. Olabye ajeti. Bamukomyeko n'ayomba. Yamugajeti osoza obusiramu n'agamba nesonyiwa. Sabula kwa. Bana abaana ku kikwatagana n'ekya Michis bamekisinga nyabo. Abatamanyi be banerijjako ne beerabeera tuze bansalawo.
Okay, omulungi ali ku Sama Uganda page kati twolekera mpigi. Okay, nempisawo katono nnyo ne nebaza omukyala Alicia Stella. Ne nebaza Alicia Stella, thank you so much. Ku transport wange namufunye sigana linya mu bag. Don't worry about it. Okay, tuli muva Bukoma Nsimbi tudda Mpigi. So mubirunga bulijjo mulaba n'olubuto kumbe mwali. Okay, tuva Bukoma Nsimbi. Mbazira tone ne Suna Beni kyemwakola Masaka. Suna Beni kanzije omwana yatabula oluyimba lwo We Are Fight for Freedom ne baluza mu Kikiri. Bakube We Are Fight for Freedom nga be Masaka tebamanyi bali mu kutabula nnyanya na butungulu. Nyabo Sama Uganda page koli. Okisanga Masaka. Achagala kisa abaana bamekisinga. Not mix but mixes. Okay, okyali ku Sama Uganda page. Tuli mukolekera ate mpigi. Tuli mukolekera mpigi obudde buno. Tuli ne president. Since yesterday nenganga ate baseemu. Tuli mu struggle. Okay, mbera bote bwere tuli ne presidential candidate Robert Kyagulanyi Ssentamu. Tuli ate mu kubanga tolekera mpigi. Sinza linnya ko muganda wange. Amoni sinza linnya ku kintu kyonna. Amoni wano wende wakalu tewali kiriwo. Ate nga jjukira olunaku olwaleero bagaddewo ate laba emigere oli bakuba baboda. Laba polisi bakuba abaana baboda emboka oli emabega. Laba tear gas. Ho! Laba tear gas. Batandikeddewo tear gas nga twakavaayo, batandikeddewo tear gas nga twakavaayo bwe tuti abasinga babasaze kwali naddala ababoda emabega. So tear gas yoli golengera wanyoka bonyonsemoka wali mu kunyoka bonyonsemoka. President yoyo golengera ye tuli naye. Banange
aba following Sama Uganda mwenna mbagaliza omwaka omujja gubeere gwa ssanyu ne Uganda empya ebabeerere ya mirembe ya then ebisigadde tujja biba postingirayo ku page yaffe mwenna abagoberezi ba Sama Uganda mwenna aba following Sama Uganda mwenna aba liking Sama Uganda ya so tujja bagaliza omwaka omulungi ne timu yange tuli mu kudda mpiki tuvuddeyo ebukoma nsimbi naye Tiagas ali mu kunyooka ebukoma nsimbi abaana b'ebukoma nsimbi badde batabula binyaanya omwana mu kibi n'abatabulamu omukka oba tebisiiridde simanyi nnyabo Sama Uganda page kooli babatabuddemu omukka bana embagaliza omwaka omujja gubabeerere gwa mirembe byonna ebibi ebikyamu byonna bikome mu guno omwaka Katonda beera ku sayidi yaffe guno gukuba omwaka ogusembayo okulaba mu Uganda Tiagas n'okubonabona n'okufa abaana b'ebukoma nsimbi mwebale abaana b'ebukoma nsimbi mwebale omwaka ekifo ky'okugumalako abaana b'ebukoma nsimbi nga banywa ku mwenge na soda bagumaze banywa Tiagas ayina ekirabo ky'omwaka ekya pulezidenti ojja kimpa nkimuwe mullo bwanga olina ekirabo kyonna ky'owa pulezidenti oba mmotoka oba nnyonyi ojja kiwa Sama Uganda akituuseeyo
okay embeera bwete bweri omulungi ali ku Sama Uganda embeera bwete bweri tuli mu kwolekera empigi tuli mu kuba banange leero ebigambo bitonotono olw'ensonga nti nakooyeemu ate since ndowooza okuva gyo sinafuna kyakulya up to now so ensonga lwaki njogeramu n'ensirika ko saasobodde funa kyakulya kuva gyo mpaka kati enjala ennuma nnyo kulya n'olubuto lunyoola that's why njogeramu katono nnyo n'ensirika naye nga abaana b'ebukoma nsimbi mwebale nnyo mwebalire ddala ate abaana b'Emityana nsaba mundabire zaake abaana b'Emityana ku lunaku luli oyo agenda otegeera ensonga zammwe yekka tewali mulala so abaana b'Emityana mwebereremu Honorable Francis Zaake oyo kyali wange nnyo mwagala nnyo so munansonyiwa kambawo ekifaananyi kuba sewulya bulungi enjala ennuma nnyo so kambawo ekifaananyi